Embeera ya muganda waffe edi mutwe tewoomya Nakabululu mu ddwaliro ly'ekkomera gye baamutadde. Olunaku lwa leero abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform bakedde Bwannawankya ne boolekera mu bbendobendo ly'e Buddu. Bano ebigambo by'abagambye byongedde okubanaffuyako n'okubamalamu amaanyi. Ate nga bannamawulire abali ku buuyi obwo nabo beekubidde omulango ogutakungula, mulekeraawo okutuvunaana olw'abaana ababadde bajja bakwatibwa. Ffe tetubimanyiiko, bano bavuddeyo ne beegaana mpuuga era ne beeyama okuvaayo okwongera okwanika abapolitician ababalinnyirako ng'amadaala okukutula biddiiro byabwe. Bagambye nti tebakubwangako yadde omu ku abo abantu abaakwatibwa ne batwalibwa mu kkomera, naye ate nga bapolitician balemeddeko nga bagamba nti ekivunaanibwa bano ababadde bajja bawambibwa ne bayita mu mbeera ey'okubatulugunya kwe kubeera nti ate baakuba bannamawulire mu bbendobendo ly'e Buddu. Mu katambi k'ennyenda okkuwa, bannamawulire nabo beekubidde omulango ogutakungula mu lukiiko era ne balayira ne beewera nkolokooto okufaafagana n'omuntu yenna agenda okulwana okwonoona erinnya lyabwe. I think katandikire mu katambi akaba namawulire tumale okukafuna bannamawulire b'ebbendobendo ly'e Buddu. Mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti buli muntu yenna abadde ajja akwatibwa kati abadde avunaanibwa gwa kuba bannamawulire. Era twalabyeko omu ku bannamawulire aba TVM olunaku lw'eggulo ng'avaayo ng'agamba nti bwe kuba kukubwa nga kye kyaleetedde abaana bano okukwatibwa, bwe kuba kwonoona byuma nga byayingiddemu n'obwambe, then bo nga bannamawulire eby'obwambe tebabimanyiiko. Bwe kuba kubakuba okulwanagana kwandibanga kwaliwo naye tekwalimu byambe nga bwe bijja bibungeeta ku mikutu emigattabantu. Era bano mu bwegugungo bwe baagala okutandikawo baggudde olutalo ku bitongole by'okwerinda era ne balangirira n'olutalo ku bapolitician abagufudde omugano okuwambirako abaana abalala nga bateekawo embeera nti baali mabega wakkuba bannamawulire. Kabinja nno kaani akakiwoomyemu omutwe, Kabinja Kampuuga, Abedi Bwanika n'abalala bangi abali mu bbendobendo ly'e Buddu. Bannamawulire babeeganye. Kavidiyo kaakano katumale okukafuna ndyoke enkomewo tweyongereyo. Never kigenda kusoboka. Mwanze gwe nasoma Saayiga na Muyigi. Temukikubiddenga? Kubanze guno omulimu gwe nakola ki? Gwe nasoma Saayiga Muyigi. Naye okukozesebwa kwe tulaba mu bantu abamu nga baagala okutuukiza ebigendererwa byabwe tukivumirira. Ndowooza sabbiiti ng'emu emabega nagenzeko mu ofiisi ya mukama wange RCC ne ofiisi endala naye njogeddeyo naayo nga ntuusa okwemulugunya kwange. Waliwo bantu abatandise okukwatibwa wano muli gyonna nga bwe bakwatibwa ddakiika emu batugamba nti babakutte lwakuba bamawulire. Nti babakutte kuba lwaki? Bamawulire. Abamawulire bagamba nti be baakuba ne bava ne bagamba nti tetubakubanga. Naye ne basigala abantu abo nga bakyali mu kkomera. Bainange njagala mbabuuza, tuba tukyali bamawulire abo abalina okulwanira eddembe ly'abamawulire? Tuba tukyalabikira mu kifaananyi ekyo? Ekyo kinne kinnyinyi kw'omutima, kinnenyamiza. Era ne ngamba abantu ab'ebitongole by'ebyokwerinda ntuukidde mu ofiisi ez'enjawulo ne mbaga twali tubaddeko mu regioni eno nga tetukolagana na babitongole byakwerinda. Munsaasire sizze wano ogamba nti mbeere soft kiba nyami. Munsaasire wemanga nkyusizaamu ku mbeera kubanga naawe omulimu gaffe mukukola ki nga gusaanawo. Bakutta omuntu batugamba nti omuntu ono yakola ki? Oli agambye nti nze takinkolangako ate asigadde nga mufube. Ekyo kitunyika omutima, ekyo kitwenyamiza. Bannabyabufuzi abaliwo abakulembeze nyamiza nti ne batusuubira nti bapartners baffe mu mulimu guno ate namwe mutuyisa bubi. Because waliwo politicians mu kitundu kino abasasula abantu
okutwonoona abasasula abantu okunganya ebifaananyi by'abantu bano bemulaba bakyali baana bato abasinga kamanyi nti bakyalina fyuca ey'okuzimba abasasula bano alina omukyala alina omwana alina bbaawe alina abaganda be babateeke mu tegesi y'okuba nga basobola n'okutemulwa nga babadde awaka nagwebeera waka n'ogirumba n'oginyigiriza it fights back. We are going to fight back. Temulwani. We are going to fight back. Omuntu asulira nti agenda tusaanyaawo. If you are a politician, bw'oba olina byafuzi ng'osuubira nti ogenda tusaanyaawo, abajaasi bano beekomandinga, they are going to fight you and you will be down mu bbanga ttono nnyo. Bw'oba oli mukwata mmundu, sisobola muyita musirikale omuntu eyatulugunya ow'amawulire, oli mukwata mmundu ng'olowooza nti ogenda kusaanyaawo abantu bano bo mulimu paapa mubye mwogera mubye mukola, they are going to fight you. It's saying to kutikuusa sijja kusobola bebo nno bannamawulire mu bbendobendo ly'e Buddu nga beekubira omulanga ogutakungula. Kakati bwe babanga abavunaanibwa okubeera nti be bali emabega w'abaana bano ababadde bajja nga bakwatibwa ba General Gaddafi bakireewo n'abalala nga bo bavuddeyo leero bagamba nti tebalina gwe bavunaana lwakubakuba. Kati olwani abaavunaana ani era abavunaana ku lwani? Oyo abaavunaana ba Eddie Mutwe, abaavunaana ba Akireewo, abaavunaana ba General Gaddafi n'abalala bangi nnyo abadde bajja nga bakwatibwa. Omukulu Bobi Wine, omukulu Lop n'abalala abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform leero bakedde mu bbendobendo ly'e Buddu ku kkomera oba ku ddwaliro ly'ekkomera muganda waffe Eddie Mutwe gye yateereddwa. Embeera gy'alimu tewoomya Nakabululu. Mpulidde ebigambo bino ne mpulya nga n'ennyiika enkutte mu mutima, ne mpulira obulumi nga bunneeyongedde ne ŋŋamba tulinga ng'abatali mu ggwanga eryaffe, tulinga ng'abaliwo obufugibwa obumbula. Lwaki baali badde bayita mu bantu abeefuula nti baffe ate okutulugunya abantu baffe? Lwaki baali badde bayita mu bantu abeerimbika mu kifaananyi ky'okubeera nti balumirirwa eggwanga okutulugunya n'okubonyaabonya abantu baffe? Katumala okugenda tuwulira ebigambo ebibaddewo Eddie Mutwe byattottodde. Naku Miranga na Biwoobe tewali birungi yadde n'akamu. Muganda waffe ono twongere okulabika nti tuteekawo pressure ayimbulwe agenda afune obujjanjabi. Famire ye eyogedde n'omukulu Bobi Wine ayogedde era nga embeera bonna gye boogera y'emu. Eddie Mutwe gy'alimu tewoomya Nakabululu. Katubifune ate tulyoke tukomewo tweyongereyo. Vidiyo eno ngenda kwogera ebigambo bitono nnyo kubanga health yange teyimiridde, naye jja kubeera nga tweyongera mpola mpola. Kikulu kya byonna mulamwa kubeera nga gutuuka gye muli, tulabe nga ate bigguka. Thank you. Tuvuddeyo tulabye ku Eddie. Eddie afaanana bubi nnyo. Bazze bamukwatiridde nga ebiwundu byonna nga Kansoma Jerani bwe yatunyonyodde twalibadde tulowooza kyekisembayo, naye ate bwe twogedde ku Eddie byatubuuliddeko newankubadde munafu bulungi nakutotola byonna byamutuusibwako ne bamutuusako buli kikolobero kyemmanyi. Eddie Mutwe bamu waterboardinga. Waterboarding is when they tie you and they start pouring water in your face and mouth to create an effect of drowning. Eddie Mutwe was waterboarded. Bamukubisa amasanyalaze, bamutuuzanga mu kitaba bamukubira omujjudo omusaayi n'amazzi ne basaamu waya z'amasanyalaze, ne bamukubisa amasanyalaze mu nkwawa ne mu busajja. Ekisingira ddala Eddie Mutwe atutegeezezza nti muhoozi yennyini ku lunaku olwokusatu, muhoozi yennyini yajja ng'ayambadde cepeze zonna, najja n'amutulugunya ye kennyini, n'amubuuza ebibuuzo nga bamukuba waali, nga bamutulugunya waali. Kibi nnyo, naye kye twosaba bannansi bonna bonna kye baba babanja kwe kulaba nti Eddie ayimbulwa atwalibwe mu ddwaliro afune obujjanjabi. Nge naye najjudde mabwa
emikono gino bamusiba empingo ne ziyingira mu nnyama ne zibulira mu nnyama era kati ajjudde ebiwundu. Tumanyi nti bamukuumidde mukomera ensi ereme kulaba mbeera gy'alimu kati newankubadde wayiseewo akaseera bino okuva we byaliwo naye amabwa gakyali mabisi n'obulumi bukyali bungi buli wamu. Akankana tanaba ku stabilizinga mu mubiri ne mu bwongo. So teyebaka ategeeza teyebaka ne banne batutegeezezza abagendayo mu ddwaliro mulaba kubanga ali mu ddwaliro lyakomera. Ebigere byonna baabikuba buno bukongovvule ne bugwa munda. Ali mu mbeera embi ennyo. Tubasaba ng'oggyeko okusabira Eddie Mutwe mumusabire nnyo naye ate mubanje mulabe nga muganda waffe obulamu bwe butaasibwa kubanga singa abatafunye bujjanjabi simanyi mbeera ki gy'anaabeeramu. Ebyo mpozi n'ekirala yes ebirala nkakasa bw'anaaba asobodde ajja bibannyonnyola Katonda bw'anaabakkiriza n'akomawo nga mulamu. Naye mu kumutulugunya kyatugambye nti Muhoozi bwe yajja ku lunaku olwokusatu n'amubikkulako n'amulaba ne bagasimbagana n'amubuuza amagara. Kati Eddie Mutwe n'agamba tebanabagampa. Awo we baatandikira. Ebirala Eddie ndowooza n'abibannyonnyola. Kyensinga okwagala okubasaba nti buli omu akole kyasobola okulaba nga muganda waffe tafiira mukomera kuba singa abatafunye bujjanjabi tuli beeraliikirivu nti ayinza obutasoma. Bikolwanga bino biba bitugeeza kitumasobola ebintu ng'ebyo nga CDF asobola okuba neenyigira mu mbeera nti wero kino kigule ffenna amaaso kitulage ewa we tuli kitulage nti no abantu abawamba ensi yaffe bamenyi b'amateeka tebafa ku bulamu bwa muntu yenna. Nina okusingira ddala naawe okubeera nga wazaalibwa mu ggwanga lye wazaalibwamu, oba oli Munyoro, oba oli Musoga, oba oli Mukyoli, oba oli Muteso eri bannaffe abamu nga Muhoozi, ekyo kive kye wakola era olina okubonerezebwa era n'oyigirizibwa olulimi olutali lwo obw'empaka. Ekunaku lwe tulabuddeyo n'oyogera ku bamawulire naye waliwo omukyala gwayogeddeko olwa ku kyagisiibye ate taliiko. Yes, kirungi nnyo weebale nakumpa mu kisoogo baatuleetera list ey'abantu abo era buli kimu kye batuleetera tukinnyonnyola nga bwe kiri naye okunoonyereza tukola okunoonyereza era ne tufuna n'okumanyisibwa nti omukyala gwe bayita Gertrude Mutyaba ate bamuinkuludinga ku list eyo mu butanwa era njagala okittaanya wano omukyala ya Gertrude Mutyaba owa NTV ate teyali omu ku baganda baffe abo abaakozesebwa. Pozi twalina omukisa guno okwebaza abakulembera kubanga oluvannyuma lw'okulaba amazima gaabyo yavaayo ne yeesamba yoyo nga luli kabadde katono mu kamera. Yes, njagala okwebaza abo abalabye nti bakozesebwa ne bavaayo. Mbasaba baganda bange muleme kozesebwa okutulugunya bannansi kubanga eno gavumenti enoonya buli gwesobola okukozesa. Basikozesa abantu mu kumanya ne mu butamanya. Bw'otegeranga nti bakozesa nkusaba oveeyo oleme kozesebwa. Bino nno byonna bye mulaba bikolebwa ekiwamba abantu okutulugunya abantu bubonero obulaga nti gavumenti amaanyi gagiwedde. Bubonero obulaga nti mwami Yoweri Kaguta tibahabulwa n'abantu be batambula nabo embeera erabika ebakaluubiridde. Revolution eno yayita mu wings bbiri. Yayita mu foreign policy neyita ne mu domestic policy. Naye nga foreign policy z'amaanyi nnyo okusinga domestic policy amaanyi ge zirina. Nkiddamu foreign policy mweno revolution y'amaanyi nnyo okusinga domestic policy eziri mweno revolution. Revolution eno erimu olutalo lwe bayita de-dollarization. Ogenda kwata currency y'omuntu omu super power mu nsi muno abataano abakola world order nga bakubezezaawo okumala emyaka 4 gy'ofugidde nga wagenda ewaabwe mwaka gwa 1987 n'obagamba nti nzikiriza okugondera policies zammwe zonna era ne consequences zonna nja zitwala. Era okuva ku olwo bakuwa ssente. Bigani ye yali president mu mwaka ogwo. Okitegeera ekintu ekyo? Revolution eno erimu olutalo
baluyita decolonization mweruli. Wajja abasajja batuula ku mmeeza ne bayiye engeri economy yaabwe wegenda okubeerawo, era bayiye ekintu kye bayita scramble for and partition of Africa. One of the states ze baafuna bagiyita Uganda, era bagiteeka mu mikono gyabwe mwaka gwa 1894. Era bangi abakafiiramu abagezaako okukola kyokola. Kwaliko omubamuyita Ssekabaka Mwanga, kwaliko Kaabalego wa Bunyolo, kwaliko Daudi Chwa, eyasembayo baali bamuyita Ssekabaka Edward Luwangula Muteesa owookubiri. Kyekyamussa. Olunaku olwaleero wajja n'osangawo policies ezo. Bw'omala okuzisangawo, bo be bashepinga n'akalulu kalina okufaanana. Bw'omala okuzisangawo, wazidde wabagamba nja zitambuliramu, n'osayininga era ne consequences n'ozisayiningako. Okitegera ekintu ekyo? Wabula kye wakola n'okola ekintu ekiri fake ng'osiriwaza bannayuganda. Okitegera? Ng'osiriwaza bannayuganda. N'ozimba opposition eyiyo. Okusiriwaza bannayuganda era okikoze okumala emyaka 4. Wabula ewazzeeyo ba challenge abaddala. Oyagala kumanyira bantu bano. Munnayuganda ogenda kukola event bbiri. Event esooka ogenda kanoonya, ogenda kalonda, ogenda kakuuma, ogenda kebalira. Ayina okukalangirira nga bwe kali. Senga takalangirira nga bwe kali, ogenda kukola event ey'okubiri. Ogenda gamba ebivudde mu kulonda sibikkiriza kuba bizaako entuufu nzirina. Wokalondera weekalakaasiza. Kampala musigala mu Kampala, abe Wakiso musigala mu Wakiso, abe Gulu abe Kalamoja bonna omu waali wasigala. Just towetaaga mundu, towetaaga sasi, wetaaga kipande. Ogenda kulaba ku consequences zino zembagamba ate naye akimanyi. Museveni ali mu fear ya amaanyi nnyo. Njagala ogenda olabe video eno. Ogiraba ono bamuyita Comrade Noah Mutwe. Omuntu omu akyasinze okunsunsulira domestic policy. Nempulira nga nange saagala amale. Eno page si ya Noah Mutwe, naye osobola ogenda ku page ye kweri eya Facebook nze gye nagirabidde video eno kuba yabadde live n'agirekayo. Munnayuganda najja ne mbagamba Museveni oyo mulaba abadde atufugira mu kintu kye bayita fake democracy, amba muyita fisadi. Naye nze nabagamba nze kino sikiyita fisadi democracy, muyita fake democracy kubanga kiva mu kintu kye bayita copy. Fake yakiri ekintu ky'original kyali alina okuwa. Museveni we tugenda ne tumutinkulya policies zino gye zaava bulungi nnyo ne bamugamba kati zina kukola nga bwe zikola. Wabula amala okukiruyalayizinga ekintu ekyo nti policies zino talina sse ku bantu, talina third factor. Policies zino mwe zitambulira gye bayita people power movement oba amaanyi g'abantu tagalina. Kiki yakola? Yagenda n'ayita bakyalibe be bayita mu fake system. N'abagamba mujje mu ntaase kati ebbanga ddene mbadde mbabeeryawo kati essaawa mu ntaase. Basooka ne batutega akakodyo ke baali bayita nti bajja abatwegattako atuzimbire muli mu system amala akiyiwe. Ne tumulabuukirya ne tukiyiwa. Puuga ne tumugoba n'Abedi Bwanika n'abalala. Ne tupika policies zino ne tuzipika. Ate ne bajjula nabo nga bakoowu. N'anyiga eppeesa erisembayo azanyira ku mukyamu atazannya. Ono gwe njogerako policies ze zaali bazita isolationism baali bamumanyiira. Wabula agenda okulaba waliwo needing alina okwadvancinga mu zino policies. N'azijja mu isolationism n'aziteeka mu active oba direct intervention ng'ayingira mu domestic policy. Omumerika ono omulaba agenda kuba buli gwasanze. Yazze Kongo n'abagamba kakati nze nsayinize endagaano ne Kongo, Kagame ne Kisekedi. Kagame fulumya amajeego, Museveni fulumya amajeego, Sadaka mufulume, Semidiara si mufulume, South Africa fuluma wano 50% nti ye njitutte. Kibakiyita batya? Kibakiyita direct intervention into domestic policy. Ono buli nsi yali emuliridde ku ssente. Ayina direct intervention, ayingira mu policy y'ensi agiyingiramu. Kati ono najja n'akola ensobi n'ayingira BRICS. Mbalaga gye bivudde n'ayingira BRICS. Wamala okuyingira BRICS alowooza batudde, talina people power, tagirina. Okitegera ekintu ekyo? Bwe tumutaddeko ekikono n'alaba nti tuli serious, ne bali ne bakye bati ddala bano bali serious ku kye baagala. Kubanga tusobola okusituka ffe wadde tebatuyambyeko ne tusula gavumenti eyo. Naye tusula gavumenti eyo kitegeeza interest zaabwe tebajja zifuna. Nga olaba ekiri mu Burkina Faso ne Mali ne Niger. Interest zaabwe baba tebajja kuzifuna ne bakola batya nga ffe tugyesolidde gavumenti eyo.
ne bagamba nedda katusaidinge n'abantu oyo amanyi amaanyi g'abana abantu kuba kirabe kye bakozeeko ngeki abamu ku bakikoze bakyaliire okuli Kanomwama Gaddafi okuli Bashiri okuli Bashiri okuli Kampowale bangi nnyo babikoze ebintu bino abantu bano beyerijjako mukitegeera kati n'amanya nti engeri gyagenda okuyingira mu kuzimbira mu system ekyo nekigaana kuzimbira mu system then n'agamba nedda wabaganya okuzimba system tulina kukola ki muyingira alliance natusindikira Besigye natusindikira Mugisha Muntu natusindikira Elias Lukwago natusindikira ne bano ba Ken Luchamuza ba PFF kubanga mu system babaddewo nga webalya bo baali bamanye shaping eno system yeri fake baali bakimanyi kati nga ye kyayagala okukola atulekere colonial administration system asigale nga atukolonizinga ne mu system eyaffe mu revolution yaffe gye twepangidde okumusuula ate ye atuteremba agent be asigale nga akyatufuga kubanga ayina ekiroto nti mutabani wasobola okufuga eggwanga lye bayita Uganda okitegeera ekintu ekyo bwe bigaana byonna kyeyakola ki ali mu kutupika ye ekintu kyeyeetaaga kati asigaza option 2 nazibanyonnyoddeko option esooka gy'asigazza alliance tekyasoboka asigaza option ey'okubiri bagiyita transition government yasigazza government ey'ekintabuli ekola political under democracy government ey'ekintabuli gyenkwogerako njogera ku lulu gye bayita democracy okitegeera under democracy transition government ebeera kintabuli bonna ba political players babeera kwe bali ku mmeeza kati option gyasigaza ku mmeeza atusindikiza nabagamba ona atufugira mu opposition okitegeera ekintu ekyo buli kimu akikoza alabe nga opposition yetuyingiramu baba tumulaze nti tuli solid tuli concrete tuli nkokoto eri solid okitegeera ekintu ekyo emulemye okitegeera ekintu ekyo wemala okumulema alaba ye alina okuteekawo n'ekibuli waakiri bannansi beekalakaasi alabe nti amagye gateekinga over kiganye n'agamba kandete tribal card kiganye alabe nga creating ekintu kye bayita civil war kiganye kati awulira afa nabagamba bonna Elias Lukwago Kiza Besigye Grigore Mugisha Muntu bonna babimanyiko ebigenda mu maaso n'okwata abaana ba Nuhu babimanyiiko kubanga bo noba LC tebakyasobola buwangula naye ate bo jukira babadde baki bo babayita ba political brokers babadde bali mu politics bano naye kati saawe eno tebalabawe ngeri gye bagenda tuyingira mu kuba tuli solid tutaddewo ekisenge kiri ekyettabbu Muhoozi akwata Eddie Mutwe amukuba emiga amutulugunya amuteeka mu basement bavaayo beefuula ati bakonda eminga bagamba ekiswaza omugagga kusesema ntula Muhoozi amala otulugunya Eddie Mutwe nga bw'ayagadde amukwata amutwala e Masaka amuteeka ku fayiro eyaggulwawo mpuuga kwamuteeka okitegeera tujja bimanya byonna tujja bimanya nina bagambye Museveni ali ku kiss of a dying horse tumufunziza polisi zino gye zaava ino zigondera kino kibaddiramu ketonye tagwake tugenda kukyusa Uganda tuyina events bbiri esooka Kalonda na Kabanja eyokusatu kusituka senga eyokubiri kusituka senga atuzanyirako mwetegekere ekintu ekyo protest vote tugenda kujjako Museveni respect my people then twegweke encha temugwamu suubi we shall get there